bwe yazze yayingidde mu buyingizi mu maduuka naye luckily enough kirabika abamaduuka babadde bagaddewo waliwo owa chapati akolerawo alina gwe yabadde atwalidde ekikomando naye n'awonerawo kati omuntu yekaba ekyayi mwe twabeeredde awo eyabadde alina obuzibu yabadde driver nga steering emunyize yeyekka yabadde afunye obuzibu sofa so awo Katonda oyinza okuba yiwe yamukoze ekibu bwe yataasiriza abantu naye okusinziira ku bantu ababadde awo nga bagamba nti emmotoka yaganye okukuba serefu omanyi tulina obuzibu oba oli ku kkubo ng'emmotoka ye eyina obuzibu oyina obuzibu n'emmotoka naye abali emabega bakuteeka ku pressure vaayo tuyitewo vaayo tukole ki engombe ne zifuuka engombe kakigambibwa nti omusajja ono yabadde tayagala kusimbula mmotoka eganye okukola ki okwaka kati bano ababadde emabega be bamusindiikiriza gwe vaayo okukakkana ng'agisimbudde bwe yagisimbudde n'egaana oba okitegeera kwe kujjira bagamba nti yagezezzaako nnyo okuba nga ate akuba eŋŋombe singa teyagikubye n'agifiirako abali mu kkubo bakole ki baveeyo naye era n'ebintu bya Katonda bizibu nti awantu awo watera okukwata kajja ngeri gyeri junction nti waliwo eziva ku Salaama Road side z'eri emunyonyo eziva ekibuye n'eziva eruwafu olumu watera okubeerawo kajjaamu ako naye lwali olunaku lulungi ndowooza nga tewali bantu being a public holiday n'ebifaanagana ekyokubiri awo watera okubeerawo akatale so kati just Katonda ndoza yayambye buyambi ne watabeerawo baki bantu kale naye nga ebyo byabadde okawungezi ka lunaku lwa